yatukeredde olunaku olwaleero ng'amawulire gamaze okubeera nga gakikakasa n'okubeera nga gakikoonamu amawulire ag'ekikessi nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Ngobi Obini Principal, yes, ono yamaze dda okukola enteekateeka okuvuunika gavumenti ya Mwami Museveni bakawaŋŋamudde bwino ku mmeeza. Gano genkugamba gafuutuse mu nsonda ezeesigika era nga n'abakuumaddembe bennyini mu gavumenti yennyini eya Mwami Museveni bamaze okubeera nga bakkiriza. Ampuliriza nze Eke Master ndi mabega w'omuzindaalo gwo okubeera nga mukwano gwange emboozi eno njikuwa mu bulambirira bwayo ne mu bujjuvu bwayo. Byatandise bitya, byavuddewa era bitambula bitya, enteekateeka ziri zitya, zaatandika dda, zibadde zaatandika dda oba zigwiriddemu oba zibadde zigenda kutandika butandisi. Ebigambo bino ebikankanya bituufu ddala, sigamba nti samwasamwa, sigamba nti wolokoso. Ngenda kubeera nga mbikunyonyola mu bulambirira bwabyo osobole okubeera nga obitegeera. Ugambe twambula ne Haji Miti omusomi w'eddwa kungwe gwalina ekizibu kyonna teweetuulako, omusajja oyo munoonyeeko ennamba esembeyo 15. Oba oli bweru wa Uganda oba oli mu Uganda toba nnaanya omusajja munoonyeeko. Ayagala okusiba dreads ennamba eri mu kkala eya green waggulu esembyeyo 89 naawe tolonzalonza ku mitwalo 5 oba 6 bajja kukolako bwe bagamba nti ennamba ogijje ku EKTV. Kati nze kansumulule twolekere mu lwogooto lwa waaka mukwano gwange ampuliriza. Njagala okimanye nti Mwami Kyagulanyi okutandika okutalaaga Uganda, mpuliriza bulungi kansubire tuli wamu. Nkugambye nti amawulire genkuleetedde geego okubeera nga tegagenda kulinda 2026. Bangi babadde bakyogera nti Mwami Kyagulanyi yawangula akalulu, abalala nga bagamba nti alina nnambaazi ez'abantu oba oliawo ezimuwagira, naye nga bwe baatuuka okulonda nti bano tebaalinyayo ku ballot paper y'ensonga mbu lwaki Mwami Museveni yawangula. Abalala nga bagamba nti Mwami Museveni mbu akalulu akakeke yawangula kaali kamankyolo. Twalabako ne Honorable Tinka Simire ow'ebuyaga yavaayo n'akakasa nti Mwami Museveni akalulu ke yawangula akalulu ke NRM mbu kaali kakubbira bubbizi. Kakati Honorable Mulambanga wa NRM bwe yakona mu nsonga eyo tetuyinza kubeera nga tugiwakanya. Kati no gye bukedde olunaku olwaleero mukwano gwange ampuliriza oba munnayuganda wenna awuliriza, njagala otegeka amatuugo tusumulule. Omusajja amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kimaze okubeera nga kikakasibwa okuva mu bitongole eby'abambega, wuliriza, okuva mu bitongole by'abambega bamaze okubeera nga bakakasa nti ono okutalaaga Uganda eno okuva gyetandikira embalala n'avaayo n'agenda e Kabaale, era njagala ojjukire nti e Kabaale waaliwo puloti oba okwekobaana oba olukwe okubeera nga bamumiza omukka omusu. Wabula bino byonna byafuluma mangu nnyo, yabitegeera mangu nnyo n'asobola okubeera nga abinogera eddagala nti era okugenda nga gulawo offices mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okubeera nga azuukusa bannayuganda, ampuliriza ebintu byayengeredda. Wabula nga sinaba kubeera nga nkakuwa mu bujjuvu, amawulire gano nga ngakuwa mu bujjuvu, njagala nnyo osooka olabe ebigambo bino, kubanga mu EKTV oba ku EKTV nakugamba situjja na mulamwa gumu, tujja n'omulamwa naye ate wabeerawo omulamwa omulala oba oliawo ogutali ku tayito nga nagwo weetaaga okubeera nga ogumanya nga gukwata ku nsi yo Uganda. Kati njagala olaba akatambi kano, bw'omala okulaba akatambi kano n'obwegendereza kawulirize, sigenda kakomentingako yadde n'akamu n'akatono, wabula keerabire, okeewulirire, okeetegerere, okomentinge wansi awo mu komenti ku katambi kano kenkuleetedde. Bw'okamaliriza bw'oti nze nkutwale mawulire gaffe gali g'olinza okuwulira akagenda okubeera nga gamala eggobe mu kibya ekyokubeera nga Mwami Kyagulanyi Ssentamu ono amaliridde nga muwogo wansi mmere wakati nku ate waggulu nva okutwala Mwami Museveni nga 2026 tannaba na kubeera ng'atuuka. Entebbe Grade A Hospital ly'eddwaliro eddene eryasookera ddala mu kitundu kino nga lyazimbibwa bafuzi b'amatwale okujjanjaba abakungu mu mwaka gwa 1994. Olw'obusosoze abazungu tebaayagala kugabana ddwaliro lyerimu n'abaddugavu. Mu 1918 kwe kusalawo okuzimbayo lye baatuuma Grade B olwo buli mbuzi esibwe ku nkondo yaayo.
ng'abafuzi b'amatwale baabulidde Uganda eddwaliro lyadda mu mikono gya gavumenti era grade B nezzibwa ku mutendera gw'eddwaliro eriweerezebwamu abayi oba referral hospital. Grade A yasigala erina endwadde ez'enjawulo z'ejjanjaba omuli abalumiddwa embwa, ab'akafuba, abasukaali, abatabuse emitwe n'oluvannyuma nga kajjampu siriimu agudde mu nsi abalina akawuka ako nabo ne batandika kujjanjabirwa ku grade A. Eddwaliro ly'ennyumyako lyawula kikomera n'amaka g'omukulembeze w'eggwanga. Byennyumya mu byafaayo bw'oba tomanyi wenjogerako bikulowoozesa nti ekifo matiribona olw'okubanga kyeyambisibwako ku bakungu abazungu. Mwana wattu si bwe kiri. Entebe grade A ya leero embeera gy'erimu tegumiikirizika wammeeme ntono. Amabaati ku ddwaliro lino gaatandika dda okutonnya nga buli nkuba lwegwa amazzi gaggweera munda olwo buli kimu ne kitaataagana. Ebimu ku byeyambisibwa okuzimba eddwaliro lino byali byakolebwa mu asbestos eyazuulwa abakugu mu nsi yonna nti aleeta obulwadde bwa kookolo nga mu kiseera kino kumpi buli ekyazimbibwa mu asbestos wano kikunkumuka bukunkumusi ekiraga nti abakolerawo n'abajjanjabirwawo bali mu bulabe. Ekifo ekitereka ebikwata ku balwadde bwe kiti bwe kifaanana. W'olaba wano yali kaabuyonjo ekyamirwamu abasajja nga kati ye yafuuka sitoowa omuterekebwa ebimu ku bikola olw'ebbola ly'ekifo we bayinza okubitereka nga kino kyaleka abasawo abasajja n'abaami nga bakyamira mu kaabuyonjo y'emu. Kaabuyonjo z'abalwadde ezoolemwa ng'enjogera y'ekivubuka kubanga enzigi zaawangukamu dda nga n'okugiyingira n'omaliriza bulungi emirimu egikututteyo weetaaga obwegendereza obukira kuw'amayuga asala olutindo. Bino n'ebirala bye biwaliriza abakulira eddwaliro lino okuggyayo obujjanjabi bw'akafuba, sukaali n'abalumiddwa embwa nga batya nti essaawa yonna ekizimbe kyandibagwira olw'embeera y'aganyegenye. Gwe munnayuganda bw'obanga okyebase, bw'obanga okyali mutulo, bw'obanga okyafuluuta nga amalwaliro ng'eryo eryazimbibwa obuzimbibwa nga ne gavumenti yalisangawo ampuliriza terikyasobola kubeera nga libeerawo kubanga teririna ndabirira era n'abasawo abalikolamu bonna baasazeewo dda okubeera nga baliddukamu kubanga ligenda kubagwira ligwira abalwadde abagenza okubeera nga bajjanjabirwayo ate bafe bufi. Kakati gwe alowooza nti gavumenti egenda kuzimbira amalwaliro amapya nga n'amakadde gennyini agaasangibwawo gagiremye okubeera nga egaddaabirizibwa n'okubeera nga toilets abasajja n'abakazi bagenda mu emu nga zonna za kibaati nga bw'ozirabye tekuli yadde enzigi, kyeraliikiriza kyennyamiza eyo y'embeera gye tutambuliramu mu ggwanga Uganda. Ebyo nno bye nkugamba eddwaliro eryo lyawula kikomera ne State House oba amaka g'omukulembeze ow'eggwanga wali eri mu kibuga Entebbe era abalambuzi bonna abantu bonna abazungu ne bannayuganda bava ebweru mu kibuga mwe batuukira eddwaliro lino mwe lisangibwa mu kibuga Entebbe eryajjanjabanga abalumiddwa embwa, abalumiddwa akafuba. Kaakati essaawa zino ampuliriza embeera gye lyolekedde yakubeera nga lisaanawo kubanga lyabulwa dda obuyambi lyo lyennyini lyalwala dda katono life. Kale katuveeko eyo mukwano gwange ampuliriza tutambula ne Haji Miti katono nnyo bwe tumuvaamu olwo nze nsumulula emboozi yaffe ogenda kakasa mukwano gwange nti tulina waaka. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze Haji Miti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya nenga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abanadamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Haji Miti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Haji Miti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abanadamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 amawulire agatuuse ku mmeeza yange olunaku olwaleero gamaze okubeera nga gakakasa nti mwami Kyagulanyi
yabiteekamu engatto n'ayolekera eggwanga erya Canada okusisinkana bannayuganda abo abawangaalira eyo okubeera ng'ayogerako nabo ku bigambo by'enkyukakyuka. Kati wulira, era mu ngeri y'emu nti ono ekyamutwala okusinziira ku intelligence bagamba nti ekyamutwala kwe kusisinkana abasajja ababedde oba abazungu benzize nga njogerako mu butambi obw'enjawulo okubeera nga abanjulira pulaani ne purogulaamu ye nga bw'eyimiridde ey'okubeera nga munnange nawo waatuuse ku nteekateeka ze z'akoze okujja mwami Museveni entebe mu ntebe. Kati wulira, kigambibwa nti mu mawanga g'ebweru gye yalaga gy'agenda okubeera ng'asinziira okufuna obuyambi obw'ensimbi, ensimbi dola, ensimbi pawundi, kw'ossa ebintu ebirala byonna ebyetaagisa okubeera ng'agenda kubikozesa mu kaweefubeewe ow'okuvuunika gavumenti eya mwami Museveni. Intelligence era yongere neetegeeza nti mwami Kyagulanyi okubeera ng'atalaaga Uganda nga bwe yatandika baagenze okugwa mu lukwe ng'ono kituufu yali aggulawo offices eza National Unity Platform, naye nga ensonga eno yali erimu ensonga endala enkusike oba enneekusifu ey'omunda etaali kungulu. Kati wuliriza, kigambibwa okusinziira ne ku poliisi yennyini ey'ensi Uganda oba y'eggwanga Uganda, tetumanyi oba ebigambo bino poliisi byeyogera bye bituufu ebisemberayo ddala oba ebigambo bino byeyogera nabyo biringa zino bbomu ze batugamba nti zikyemeza. Kakati okusinziira ku poliisi oba intelligence bano bagamba nti mwami Kyagulanyi yateekawo mu undercover ekiyitibwa g'okkunga oba genda okunge, naye nga kino kyakimpowooze nga tekiri kungulu, nti era mwami Kyagulanyi enteekateeka y'eno etambula bukwakku okutalaaga eggwanga lyonna erya Uganda okulyetooloola, ng'ekiri mu nteekateeka eno kyekyokubeera nga bannayuganda bamatizibwa n'okubeera nga bateekateekebwa n'okubeera nga bakyajingibwa, kubanga olunaku olutuufu poliisi egamba nti lubadde lugenda kubeera nga lubeerawo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January omwaka 2024 kaakati ekibanyi kibadde kigenda kugwa n'amenvu. Era poliisi eyongerako neetegeeza nti mwami Kyagulanyi abantu baasisinkana eyo gy'abaalaze ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo aleka ayogedde nabo n'abagamba bongere okubunyisa message eno oba enjiri eno nga 15 ono lwagenda okuduumira eggwanga lyonna, Uganda yonna, buli kitundu ekiri mu Uganda basitukire wamu basobole okubeera nga beekalakaasa, nga beegugunga, nga beekyanga, basobole okubeera nga bamaamulako gavumenti eyajja Museveni Yoweri Kaguta tibahabulwa. Kati poliisi eyongedde neetegeeza nti oluvannyuma lw'okugwa mu lukwe luno kyekyabaviiriddeko okubeera nga bayimirizza enkuŋŋaana zonna ezibadde zigenda okubeera nga zigenda mu maaso okutalaga eggwanga Uganda eza mwami Kyagulanyi, wabula nga kino tebanaba kubeera nga bakituukako. Baateekawo ebintu byali bingi, nga muno mwalimu n'ebbomu ezaali zitulika ze baagambanga nti ziyinza okukuba abantu abatambula nga batambula ne mwami Kyagulanyi. Kati poliisi yateekawo ensonga zino bwe yavaawo neetegeeza nti amateeka ge bawa mwami Kyagulanyi ag'okkubira enkiiko zino oba enkuŋŋaana mu bizimbe mbu yali yagabuukako dda. Kaakati bano ne bategeeza nti ebintu by'abantu bingi byayonoonebwa, bizinesi abantu nnyingi zaaziŋŋama, naddala mbu mu bitundu mbu eby'embalala. Kaakati mbu poliisi yasinziirako okubeera nga emuyimiriza, wabula ate amawulire agasembyeyo galaga nti ono abadde akozesa enkola eya g'okkunga naye nga yakimpowooze genda okunge, naye ng'olunaku mulindwa lugenda kubeera lwa nnaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January omwaka 2024, era nga kiraga nti kino ekyokubeera ng'ayitaayitamu bw'ati kabadde nga kasiki n'okubeera ng'atwala information ye nnyini ku gurawundi, wadde nga bano ebintu bingi bye bazze nga beekwasa nga kuno koliko ne raale eyakubwa mu bitundu by'e Luweero mwekasana gurawundi ku kisaawe kyekyekasana, nga bagamba nti speech gye yawa yali tribalistic, yalimu okwawulayawula.
kakati bano mu kusooka bagamba nti okusinziira ku bigambo bino mwami Kyagulanyi byagenda ng'akasuka ebyobusagwa ebyawulayawulamu n'okusiga obukyayi mbu mu bannayuganda mbu kyekyabaviirako okubeera nga bamuyimiriza. kakati n'ensonga ziweredde ddala ezisukka mu emu, ezisukka mu bbiri, ezisukka mu ssatu, ezisukka mu nnya zoolekera okuwera 10. Bano babeera boogera ku kino ne bakibuukako ne badda ku kirala, bwe bava ku kirala ne bakibuukako ne badda ku kirala. kakati ekituufu n'ekitali kituufu nze naawe siyinza kubeera nga nkikubuulira, kubanga ensonga nnyingi poliisi zezzenga etuwa oba oli awo ze baagala okubeera nga bayisigamako okulemesa mwami Kyagulanyi okwongera okuba enkuŋŋaana ze, wadde nga Nuupu yavuddeyo neetegeeza nti kaabe lubaale kaabe Katonda bano bagenda mu maaso n'enkuŋŋaana zaabwe nga teri abakubye ku mikono, kubanga kintu kye bakola kiri mu mateeka gennyini agawedde emirimu ne constitution ekiwandiikako n'ekissaako n'omukono n'ekiragira ne sitampu n'eruma nti baddembe okukola bye baagala kasita ekibiina kibeera nga kiri mu buwandiise. kakati nno wano we wali kalumanywera era poliisi evuddeyo neeyogera ku nsonga ero nega tegenda kubeera ng'ebakkiriza. kakatambi kano kansooke nkakuwa okawulire mukwano gwange mpuliriza. nkwebaza nnyo n'okutambula ne EKTV nange Ekemasa era nkusaba vidiyo eno ogimpeera ekigalo buli munnayuganda waali esobole okubeera nga emutuukako era ompyo subscribinge ku mukutu gwaffe okonene kade tutambulenga nga ffenna mwaka waffe, kubanga guno omukutu gwa muntu ayagala nkyukakyuka, omuntu wa wansi oyo anyigirizibwa nga bw'olaba eddwaliro bwe liweddewo. gwe munnayuganda atasobola kulinnya nnyonyi genda Kenya, atasobola kulinnya nnyonyi genda India, ate agenda e Germany, olina kufa bufi. kakati nno tulina okubeera nga tutambula ffenna enjiri ng'eno tugitambuze buli munnayuganda agitegeere. kale kankolekeremu akatambi kano okwewulirireko okalabe ebigambo bino oba oli awo naawe obitegeere. mukama kuume. Peace. Wadde ekibiina ki NUP kiraze nti kyo kigenda mu maaso n'okutalaaga eggwanga wabweru w'ebiragiro bya poliisi, tulina okubategeeza nti naffe kennyini ng'ekitongole ki poliisi tuli beeteefuteefu okulaba nga abo bonna abatyoboola n'okunyoomoola ebiragiro byaffe tukwatagana nabo. Poliisi era etegeezezza nga bwegudde mu lukwe olw'ekibiina kya National Unity Platform olw'okukunga abantu okwekalakaasa mu nnaku ntono nnyo okuva olunaku lwaleero, ssaako n'okwekalakaasa kuula amalungi ku ntandikwa y'omwaka ogujja nti tebakigeza kuba byonna bye bateekateeka babataddeko abiri. Mu myaka 2 emabega mujjukira bulungi nnyo nti obunyoolagano obwaliwo wakati wa Nuupu n'ebitongole ebikuumaddembe kyaviirako abantu bangi okufa. kale kati munnayuganda wenna gy'oli nkusaba weebereremu, embeera bwetu bwefaananye, embeera bwetu bweyengedde, kirabika ng'obudde bwandidda ku bunnaabwo. kyetwalabako ekyagwa eruuka kyandiyolekera okubeera nga kikomawo. ate munnange mu ggwanga Uganda, bannayuganda mweteeketeeke kubanga kino ekyengedde kyandiba ekizibu. President Kyagulanyi Ssentamu awera ne poliisi ewera, kakati tulinze tulabe kiki ekiddako. mukama Katonda abakuuma atakuumira mpeera. I sign out for now. tukwatagane mu waka addako. Peace. I love you all.